Yes, ku Wicked TV mbeera wiiki era nga oli ku City Fire Show. Atanaba kusubscribinga, click the subscribe button oleme okusuubwako ebyo bitukutuusaako. Olunaku lwa leero emiranga Eddy Kenzo gy'amaze ng'akuba nga asaba gavumenti emuyambe emukkirize akomewo mu ggwanga gyandibwanga giddiddwamu. Olunaku lwa leero Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Honorable Rebecca Kadaga avuddeyo n'asaba gavumenti eteerewo omwami ono entambula emukumyewo mu ggwanga ate era n'abasaba bamusasulire ne ku ssente z'asasanyizza okumala ebbanga ly'amaze mu Ivory Coast. Edrisa Musuuza ng'ono abasinga mumanyi nga Eddy Kenzo muyimbi awangudde awards eziwerako era ng'ono okujja mu Fame Music Industry ya Uganda yajja n'oluyimba oluyitibwa City Loss era nga luno vidiyo yalwo yalimu abaana abo aba Ghetto Kids. Eddy Kenzo akubye ennyimba eziwerako era nga bw'ogenda ku YouTube channel ye ennyimba ze ezisinga zifuna millions of views era ng'oluyimba lwe olusembeyo olwa Tweyagale lwafuna million views mu just ennaku 2. Eddy Kenzo era emabegako awo wiiki ng'emu yafuna award okuva mu YouTube era ng'eno baali bamujjagulizako kubanga yaweza akakadde kalamba akaba subscribers ku YouTube channel ye. Eddy Kenzo amaze mu Ivory Coast mu kibuga ekya Abidjan emyezi kati 2 okuva lwe bateekawo lockdown mu Uganda nga eno yali yagendayo kubanga yeteekerateekera festival ye eyali erina okubeerawo nga ennaku z'omwezi 28 March naye n'etasobola kubaawo olw'ensonga nti yasazibwamu olwa coronavirus. Ebintu ebisingawo ku bino tujja kuba tubibatuusaako mubakuumire ku Wicked TV. Atanaba kusubscribinga, click the subscribe button, tujja kuba tukomawo n'emboozi endala.